Nga bannakampala beetegekera ekivulu ky'ekibuga Kampala, Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya ategeezezza nti waliwo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nti ekibuga kiteekebwateekebwa okutuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Kino kiddiridde alipoota eyafulumiziddwa omukutu gw'amawulire ogwa BBC eraga nti Kampala mugotteko. Minisita Betty Kamya agambye nti kituufu Kampala si ky'ekibuga ekituukana n'omutindo gw'ensi yonna naye ate si mugotteko nga bwe byogerwa BBC. Betty Kamya anokoddeyo obuzibu bw'ekibuga Kampala omuli Kerere eyitiridde omugotteko gw'abantu n'ebidduka, ebizimbe ebimeruka ng'obutiko era n'ategeeza nti bino byonna byakukolebwako okulaba nti ekibuga kibeera kitebenkevu. Kwegamba emikutu mingi gye tuyiseemu okutuukibwako amaloboozi g'abantu. Amaloboozi amalala gava ne muba binojjo ababeere Kololo ne Nakasero nga nabo bakaaba nti noise okuleekaana kuyitiridde nga kuva mu makanisa nga kuva mu bidongo nga kuva ebibasula okumpi awo nga nabo baagala ensonga zaabwe zikolebweko. Minisita wa Kampala era agambye obutakkaanya obuli wakati w'abakulembeze b'ekibuga ab'enjawulo by'emu ku bintu ebirina okugonjoolwa okulaba nga obukulembeze mu kibuga bulambulukufu olw'enkulaakulana etambule bukwakku. Kola obutaweera okulaba ng'ensonga zino tuzisonjola. Eky'omukisa omulungi tutandikidde kukolagana kukwataganyiza wamu. Tuli mu kaweefube ow'okugatta ofiisi ya Lord Mayor, ofiisi ya KCCA ne ministry. Tutambule ng'omuntu omu kubanga ekisinze okulemesa okutambuza emirimu mu Kampala ge maloboozi agakontana. Munnabyabufuzi omu agamba kirala ate n'omulala n'amulamukira kirala. Minisita ayongeddeko nti ensonga y'abatembeeyi abali mu buli kanyomero k'ekibuga Kampala be balemesezza ab'amaduuka okusasula omusolo olw'ensonga nti ebintu bye batunda byemu n'ebyo ebitundibwa mu maduuka ate nga ab'amaduuka basasula emisolo abatembeeyi gye batasasula ekibaleetera okutunda ebintu byabwe ku bbeeyi eya wansi. Abasuubuzi ab'omu maduuka nga bagamba nti tebakyatunda n'akatono olw'abatembeeyi abaddira ebintu byabwe ebyamaguzi byabwe ne babiteeka mu maaso g'amaduuka ate olw'okubanga bo tebasasula rent, tebasasula misolo, tebalina kosti ndala zonna, bbeeyi ezaabwe ne bazissa, bano abatuwa emisolo ne basigala nga tebatunda. Kye kivuddeko kino nti KCCA tekyafuna ssente okuva mu basuubuzi. Ate mwenna nga bwe mumanyi ssente ez'omusolo ziva mu basuubuzi ne ziryoka ziweereza. Okunoonyereza okwakolebwa ku bibuga by'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika omwaka oguwedde kwalaga nti Kampala kye kimu ku bibuga omuntu yenna bw'aba akyala mu mawanga gano kye yandisaanye okubeeramu era nga mu nsi yonna kikwata ekifo kya 13 mu bibuga ebikulira ku sipiidi eya yiriyiri ng'abantu abakibeeramu beeyongera buli lukya. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.